Nalongo bulijjo abadde tamanyi nti waliwo ekigenda maaso mu kifo gye twamujja. Nali namu blockinga ku YouTube channel yange obutasobola kulaba ebyo byembalaga naddala mutamuzizo okuba nti mbasaba obuyambi obw'okubaako kimuteerawo n'abaana be. So namu blockinga nga tasobola kulaba mirimo gyenkola ku channel yange. Nalongo mpaka n'olunaku olwaleero wazze ku office lwe mutegeezezza nti ettaka gye twamujja mu nnyumba ye twamuzimbirako ennyumba abadde takimanyi. Era officially nali nalinda nti muwe surprise nga tumujja buzi wali kumuvuga nga tumutwala direct mu nnyumba ye ng'ewedde. Naye bwampadde naye surprise okunnoonya najja ku office yange nga simulagangawo nange ne ngamba mu surprise kamuwemu surprise. Thank you, Uncle. Okumutegeeza officially twakuzimbira ennyumba yo yaggwa ennyumba si kintu kitono ebulako emitwalo gya ssente 58. Thank you so much. Jokka. Thank you so much, Uncle. Just mitwalo 58 ne bazimpa olwaleero mu nnaku 3 oba mu wiiki emu oyingira ennyumba yo ng'ewedde buli ekyetaagisa okuba nga kiteredde. Osobola okunneebaliza abantu abo era obaŋŋambire mu busobozi bwo kye bakukoledde kyonna beebaze mu busobozi bwo bw'osobola. Bingi byatamanyi butya bwe bituuseewo, byatamanyi butya bwe bikyusekyuse mu bulamu bwe, bati mpaka n'olunaku olwaleero nga nange kennyini sisobola kumunnyonnyola nti twasobola okusasula polotiyo nga bagibanja ne tugimalayo ekiwandiiko kyo katusuubira okirina. Twasobola okuzimba ku njuyo ku ttaka lyo, twasobola okusimbirako omuddo, twasobola olekako space w'osobola okulimirako, twasobola okulongoosereza. Era nga mu kaseera kano bamaama bataata nsaba munnyambe mumpeeyo emitwalo 58 egisigaddeyo gyokka. Kasita munyamba ne mumpe emitwalo 58 ne bwe muzibala siina buzibu. Nalongo wiiki emu aba avudde mu muzigo gye twamuteeka. Emyezi 3 gye nabasaba gigenza okuggwako ng'ekyamazima ennyumba ewedde nga bamaze ogisereka bagitadde mu flowansi bamaze okugiteekamu siiringi. Kyewuunyisa nno n'ennyumba gye twapangisa temuli siiringi. Kyokka ate ennyumba ye eri mu siiringi. Ennyumba ye eri mu siiringi munnange tofaayo. Mukama bw'atyo bw'agera ebintu bye. Kati abafamire bajja tandika okunjagala nga tekikyasoboka. Mwebale nnyo bamaama, mwebale nnyo bataata, temujjangu okwo okulaba nga munzimbidde ennyumba. Mukama ono y'aba asinga obbadizaawo. Nalongo twabasuubiza nti myezi 3 ennyumba egenda kuba ewedde nga tetuddamu kusasula renti eno gyasula. Twafunamuko okusoomoozebwa bwe twabasaba video gye twasembayo okukola nti twagala amadirisa n'enzigi tuggale ennyumba eyo, ebisigadde mu bitulekere. Bannange kinkwasa ensonyi bwe tuba twazzemu pulogulaamu y'abako naye ka tukigattewo lumu tunoonya ate tuggala. Saba muko tetwagala kutandikiza wano, tetwagala kulaga nnyo tuli babizibu, naye jangu ng'okimanyi tuli babizibu. Oba nkubye nnyo. Ntakubye nnyo. Tetubabuulidde ane tokyali wa bizibu. Omuwulirandiredi oba wa bizibu. Toli wa bizibu. Kaakati twetaaga emitwalo. Kati njogera ssente zennyini ze neetaaga. Neetaaga emitwalo 58 zokka ennyumba ya Nalongo eggwe. I repeat it. Neetaaga emitwalo 58 eza Uganda. Ku namba y'essimu eya 0759618985 ne 0787621093 oba 0752479798.
neetaaga emitwalo 58 tumalirize ennyumba ya Nalongo tugimukwase mu butongole. Mukama mulungi twasobodde okusasulayo omwezi gw'ennyumba omulala gumu gwokka kuba ennyumba gyasulamu asiya ssente nnyingi nnyo nti ssente ezo zibadde zisobola okumaliriza ennyumba ya Nalongo agende mu nju ye. Guno gwe mwezi gwokka gwe tusaba tukome okusasula renti. Abalabe babadde bateza amaaso nga bagamba nti gwe bapangisiza era bagenda kuddamu bamusuule ebweru. Twalaba wano nga baleese emmotoka n'ebintu emyezi giweddeko nga abalabe boogera ab'emizigo nkanga abantu abamu nabawaako ne ku byokulya byange naye abantu abamu balina obujja eri bannaabwe naye nabawaako kuba kati omukozi gwe basooka okuleeta nga nzibira ebintu mmere amanda nga mwe mumanyi nti nga kozesa omuntu omu naye nga tugakozesa ennyumba ezo nentuuka n'okufumbisa ebiku by'okutooyi ng'amanda bagamazeewo ne basanyuka nnyo nenkiipinga ize ku by'emizigo olina kukiipinga ize bw'otakola ekyo tomalaako na mizigo kubangi baddemu ebbanga lingi ate nga nnyina abaana okwewala byonna olina kukiipinga ize tokaaba tovaawo nange nfukamire neebaza ndoza ku lulwo guno mulundi gwakubiri nga nfukamira in fact sikumanyi tomanyi nze nfukamidde nga neebaza abantu mwenna abantrustinga nga Vicky ne mutuweereza ssente ne mumpeereza emmere ne mumpeereza engoye ne mumpeereza obusobozi bwonna bwe musobodde oba bwe mwasobola ne tuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bw'omukyalo ono. Neebaza Katonda olw'obwesigwa bwe mwanteekamu era ne mwebaza olw'obusobozi bwe yabawa okunkwatizaako ne tubaako kye tukyusakyusa mu bulamu bwa Nalongo. Mukimanyi Nalongo ngambye anoonya mwenna abali ebyosaba munnyabe munkwasaganizeeko nazze ensobi basinga kati abaana bange nsobola okubalabirira obulungi naye nsaba bakyala bannange bwenna muyigire ku nze nti abasajja balimbalimba sirikiddira bannange wakati kyattajjusa genkaba genkomba. Okola ki nnyabo? Noonya omuntu ali sirias anaasobola okumbeezaawo n'abaana bange. Nalongo okyajjukira nti waŋŋamba eby'abasajja ntayi kosooka obyesonyiwe. Naye nga sijja kuzaala kati sooke tukuze abaana tukole ne ssente. Noonya bassebo ne bannyabo naye nga njagala omwami ananjagala n'abaana bange kuba baba bagobaganya tebalina kika. So n'ogamba kati anzirukireko ewa Uncle Vicky tewali kyenkola nga sikwebuzizzaako. Konze sina magezi kuddamu kutomera. Kati nze ngenda okebera emitima gy'abakoddomi siya suubira nze okebera emitima gy'abaabo batabani ba Falaawo. Kuno ku apu yo kusobola okugirako omuntu omutuufu. Kusobola okugirako omusajja ng'ali siriyasi. Ali siriyasi. Yeegomba dda naye okufuna ku mukisa ogufuna omuntu omutuukirivu nga ggwe. Twagala myaka emeka ye? Nze ndi wa 32 njagala kudda waggulu. Toyagala myaka 28 asatu kudda wansi 32 kudda waggulu mpaka nga kwemeka n'owensanvu ajje. Kale mbanirizaako butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza gye musinzira mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Excitement y'olunaku olwaleero sibangako nayo most especially nga ntudde n'omuntu ekyolwaleero kyo bwe naaseka n'ensukkawo temugamba nti presenter atukoze atya. Tugume buli omu kwata munno twegumye twakaaba amaziga bannange twakoowa gaggwa mu kiwanga. Kati sawa yakushayiningako nza Vicky nsinzira butereevu ku Mukutu Vicky exclusive balamusizaako bamaama ne bataata. Olaba ku luno sibayise bannyabo ne bassebo ne mbayita bamaama ne bataata wano we tulaga Erias Lukwago yagamba tugenda kufa. Kale kaakati
video womaze ogirayikinga ng'osubscribinze ebimu ku bye twakola tukuwa results zaabyo nga bikomyewo mu bulamu obwa bulijjo ng'akabonero akalaga nti we are achieving tulina bye twachievinga naddala ng'omukutu Viki exclusive. Kale tubeebaza ndese kwebaza yenna buli muntu agezaako okwengeginga naffe most especially singa tuba tulina kye tutadde ku mukutu guno bangi mwalaba mwadduukirira mwatusaasira ebyo byaggwawo. Yes, obwetaavu we buli ku luno obwetaavu bwe tunoonya bwakayimba omutwale bw'obanga omwagala akusiime akujje mu lwatuuse b'omuko tweyanzize bw'obanga gy'oli nkwaniriza akayimba ako ng'obadde oli mu banoonya olwaleero ensonga erabika ng'etuuse ku nyoge. Nalongo ogamba otya? Oli bulungi bannange mbaleetedde ettaala ly'ekibuga Nalongo oyaka. Thank you, uncle. N'akazungu massive. How are you? I'm fine, uncle. You're fine? Yes. I'm called Viki. What is your name? I'm called Nabwami Juliet. Nabwami Juliet. Yes. Popularly known as? Kimusibye enkalu. Ng'omanyiddwa ng'ani? Amanyiddwa nga Nalongo. Awo. Kati kali popularly known as? Nalongo. Aha. Oli otya? Ndi bulungi, uncle. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi, uncle. Do they know that ye gwe Nalongo oba tebakumanyi? Mwebale nnyo mwebalirira uncle okutulabirira ate nawe weebale nnyo weebale okwefaako waya Mungu oweefuddeko. Okimanyi you're welcome. You can't even take a seat there. Ebyolwayo tubitandikirewo abanywanyi sooka obuuze ku bantu. Mwasiibye mutya nabanyabo n'abasebe abatuwuliriza. Zino empisa z'e Masaka. Amanya gange nga yenze Nabwami Juliet amanyikiddwa nga Nalongo mu bw'ati. Beebaza nnyo bamaama ne bataata okundabirira okuba nga ntuuse ku kino kye ndabika olwaleero. Nga byonna yemmwe bamaama yemmwe bataata mwebala okunnaazaako amaziga mwebala okunnaazaako ennaku yonna eyandiko. Ne munneerabiza byonna ebyemabega kati ku ssaawa zino bwe nti bwenfaanana bamaama ne bataata. Thank you very much. Thank you very much. Wow. Nalongo osobola okutuula. Nze byaleero nnina essanyu. Era bwe mbanga temulaba bw'oba tulabangako ku excitement yange ofunye chance. Because I'm so happy mu mutima. Ngenda kukozesaamuko ne ku luzungu nze bwe nsanyuka njogera oluzungu. Mubadde temufunanga ku mukisa ogwo. Good enough gwe nnyina agenda naye kusobola okulwogera. Nalongo akanyiriro. Thank you, uncle. Kuliko ka makeup oba tekuli? Tekuli? Akasige. Akasige. Yonna biva mu mmwe, uncle. Ne muntuusizza ku kino taata. Tusooke tunnyonnyole kano akakkirira kuba ate ako kapya gyendi. Ako ka Nalongo bokka be bakamanyi. Ye taata. Kaba Nalongo bokka? Atali Nalongo? Abatajja kategeera. Mu byaddala? Ye taata. Kategeeza ki eri ba Nalongo? Nti nyonsa neeno nyonsa. Nalongo bajja kubuulira. Bananyinyonnyola. Basalongo bo bakamanyi? Simanyi abo bo bakamanyi ffe tukabateerako buteezi. Buli asiŋŋaana abasalongo ye n'akalaba aba akategedde. Nti ono Nalongo. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi, uncle. Bali tulabirira taata n'otubeezaawo. Nga we Katonda yabeezaawo ffe tetulabirira. Mwebale tusasulira omwezi omulala ogw'ennyumba plus yo ttiimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala taata temujjanga okwo kubanga
abalabe babadde bateza amaaso nga bagamba nti gwe bapangisiza era bagenda kuddamu bamusuule ebweru. Twalaba wano nga baleese emmotoka n'ebintu emyezi giweddeko nga abalabe boogera ab'emizigo lunseetulire kyokka ng'abantu abamu nabawaako ne ku byokulya byange naye abantu abamu balina obujja eri bannaabwe naye nabawaako kuba kati omukozi gwe basooka okuleeta nga nzibira ebintu mmere amanda nga mwe mumanyi nti ngakozesa omuntu omu naye nga tugakozesa ennyumba ezo 3 nentuuka n'okufumbisa ebiku by'okutooyi ng'amanda bagamazeewo ne basanyuka nnyo nenkiipinga ize kuba ku by'emizigo olina kukiipinga ize bw'otakola ekyo English Luganda tujja genderawo tomalaako na mizigo kuba ngibaddemu ebbanga lingi ate nga nnyina abaana kati okwewala byonna olina kukiipinga ize. You keep yourself nga you're so easy. You don't argue with the fools. Ne bamutuma omwana emiceere ne bamutuma sukaali byonna nga bannyingiriza ku geeti nga nfulumye okugula birungo nga mwana wabaweereza nembireka. Kale olaba housemaid oba abatulabirira ewaka we mwefiiriza emikisa ekyo nno nakyo kizibu kiri awo tibali awo bannangira ebyana byo tebisoma biki bagamba olinayo asomera ewebbeeyi bamulaba bakakasa kati bakumanyire nga beewalevo abo ab'emizigo tubave nako emboozi z'emizigo tezirina na makulu okimanyi ate abakazi bawalana nnyo ku mizigo omanyi singa ntuusaako kyekimpalanya tulina kye twakola twakoze ekife anti bagambanga buno obwana nga batambula abaana bange buno bwe bwana bwe twalaba eri mu ttundubaale ng'abakazi beeyita ku kyalo mujje mulabe ne tufuuka topiki ku kyalo buno bwe bwana mwe bwana mwesiebe mwali musula mu ttundubaale ono yewaso ono yekizza nga babumanyi naye bano ekyo kiba kikyamu and if you're doing that mukikomye tekiba kirungi sometimes abantu baba ne pasts zaabwe zibataagala kuleeta mu futures zaabwe kati balaba ntandise okunyirira kati bateekawo obujja ng'otandise okunyirira ye anko naye nga byonna yemmwe taata wetunulako mu ndabirwamu ye taata buweeraba oli otya nga ndisowa wetunulako ng'oli sowaawu nga toli nga si yenzo owa luli nga we mwansangira mu ttundubaale lyange anko luli wali otya nali nfaanananga ng'amanda tewekikakkanyiza nnyo bannange bo abalabi bananjulira ebifaananyi bajja kuba babiraba according we nali ne kati bwenfaanana akazungu kyavyo yakakuwa iye akakozeemu omulimu bw'ava ku ssomero ate aba n'omulimu gw'okusomesa mami ewaka yesebo kubanga asomera ku ssomero lya bbeeyi kati aba alina okuzza ku byajja eri ewaka wano naye bato baffe n'abakwatamu yes kakati nze ekisinza okuntanulamu byonna mbadde siri supposed kukola interview eno kubalaga bw'otunula oba bw'ofaanana naye olina kyogenze n'oŋŋamba bwe tubadde wali ku woofiisi mbadde ndi awo kambanyumize Naalongo anguddeko ku studio wali ku office mbadde sirina oba nkubira essimu nti wano waliwo omukazi kuba tasanzeewo Joel tasanzeewo kufa mumanyi nti waliwo omukazi azze bali abantu babiri naye bakwagala konza atali wa muzi wa misango abagambe kabatuule nzije babagulire nga babagulira batuula ngezo okujja okutuula ono mukazi nga mumyufu wani waawo nembikuzaawo olugi ngeza kuwulira nti era si ddoboozi lya Naalongo nga wakyusa kakkala byonna yemmwe anko ffe tukyusiza naye kakkalako yesebo omuntu bw'agenda mu bulamu obulungi negundi yekyuka skini ekyuka yokka iye taata nteekateeka za Mukama iye taata naye nga weebale kwekuuma kibebi kiri kitya kibebi kirungi kiikyo kirabika bulungi mwebale kirabirira kati kibebi si kireese wano mu kamera olw'okwewala okukiyisanga we baayisa bali baakizza
ndozo kitegedde embeera eyo saagala ate nekino kibebbi bwe kikulaba kigambe nti maama wa and all that ate atulaba yatugaya kati ebyo tumbozi nkadde olina kyoŋŋambye ne ŋŋamba kanzije nkola interview naawe abantu kyonsabye mpulira kinzitooweredde sisobola kukyetika bulaza wange naye abadde asaba okwebaza ku bantu bulaza tugenda kujja tofaayo kati kino kinzitooyeeko mwe mukimanyi Naalongo ŋŋambye anoonya Naalongo oli serious okola kinyabo noonya omuntu ali serious anaasobola okumbeezaawo n'abaana bange naye mukama Naalongo okyajjukira nti waŋŋamba ebyabasajja ntayi kosooka obyesonyiwe naye nga sijja kuzaala kati sooke tukuze abaana tukole ne ssente tukole ne ssente sooka okaddemu Naalongo okola ki noonya bassebo ne bannyabo naye nga njagala omwami ananjagala n'abaana bange kuba baba bagobaganya tebalina kika apart from grace kyo kati onoonya mwami kika ki Naalongo kati tusooke tutemeetemu omwami oyo ali eyo situwagala buli kigatta ajje ng'agwirana oba situwagala buli alina ssente ajje ng'agwirana tutemere muntu kika ki gw'onoonya nyoonya omwami nga yayigirizibwa ng'anaasobola nange okunjigiriza ku luzungu olusinga ku lwennyina olutonotono nga businessman oli musuubuzi mu katale weetikka emigugu kale saagala bano abatudde obutuuzi musajja yeetikka businessman weetikka emigugu okola businessman omanyi kitegeeza ye musajja akola akazana atetenkanya emirimu egy'obuvunaanyizibwa okugezanga nga ne bw'anaaba alina omukazi sifudde eyo kuba ennaku zino tewakyali mukyala bw'omu oba mwami w'omu babeerayo ne basirika busirisi basigala nga batwala obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka gaabwe bityo nga nange ŋŋenda kukola nga situula butuuzi waka tusobole okukuza abaana tonoonya mugagga sifuddeeyo ku kyabugagga naye ng'anaasobola okumbeezaawo n'abaana bange ne basoma kuba kati basekererwa bafuuse ekyerolerwa ku kyalo tebasoma abato ababiri waliwo yali ampadde essomero kwe bagenda okusomera okuleka oliye mukama mulungi firstborn yaddayo asoma naye kati bano abalala twali tukyayiiya ng'ate n'eri waliwo ebitambula ebyennyumba bye twali twagala okumaliriza naye kati tusooke tusitikinge ku kimu ekyennyumba ngenda bawo update bulijjo mumbuuza nsonga ki eriwo ku Naalongo kumbe Naalongo ali eri yeekubako kafuufu naye enseno teri feya sema bulijjo bali eno bampika bambuuza Viki update kumbe nyaba oli eri weekubako kafuufu kati akafuufu kaweddeko osazeewo ogambye kanumbe Viki Naalongo lwaki tewankubidde kasimu ng'ojja mbadde nnina okugwako bwebeere nga surprise okimanyi sibeerawo ko gwe kati kamugwire nnonye bulazi oyo ng'ayagala okulaba ku bantu abo abankwatako wadde mwana muto ali 23 years naŋŋamba kaŋŋende ne kyennyinawo nkitwalira abaami bano kyogeranga mukama 23 years taba muto aba akuze naye kale yayinza olabanga omuto mugamba jangu mbakutwalire simanyiiwo nja kubuuza baba nnyimirizaawo okutuuka ku bulamu bwange nga bwenfaanana kuba famire yange yangoba yaneegaana taata waffe ng'afudde naye mubuuza amalalo ga kitammwe gabalaga ennyammwe ate ng'atugamba ye nnyaffe ne bitusobera ne mubivaako so kati omusajja alina okujja ng'ali siriyasi alina okuba ng'agenda kukulabirira
Nalongo nayogera naawe wakati maziga n'embulumi obw'ekyalo n'onsonyiwa okujjukizaako ebimu naye tujjukiza balabi waŋŋamba abasajja obatadde naye nkugamba Nalongo olayidde nanga Uncle Vicky nzijukira wampita n'erinnya nti Uncle Vicky yampisa obubi oyo tadda nesokoleke Salongo y'omuwuliza I mean oyo tata wa baby omuwuliza yakuba omulundi gumwe essimu ku ssimu gy'atali yiye ne mugamba nti aha sewa mukama wange ensanyusa okukulaba ne mugamba byonna nga sinnaba bimalayo nsaba linnya lya mwana ne mugamba kyokimanyi nti nazaala ko ye mbiraba ndi Mukamoli ne mugamba oli Mukamoli taata tomanyi nti omwana alwala tomanyi nti omwana akola kitusaba kulinnya ssebo nambuuza erinnya balituumira bweru erinnya balituumira mu kasolya ka nnyumba kwanza akasolya k'ennyumba ke kati ffe tetukalina ogenda mmutuumira kuba nawe wanteeka nti weewano ogenda mmutuumira wa erinnya ly'omwana balituumira mu kasolya ka nnyumba nze saakategeera mu kasolya k'ennyumba kati mutuyambeko abakulu myaka kuba nze nkitegeera bulala kati nze saakategeera akasolya k'ennyumba nze nategeera kino nti omuntu bw'oba nga olina wamupangisiriza oba wamuzimbira ne muddiŋŋana n'otuuma omwana linnya ng'amuleze ke kasolya nze bwe nakitegeera ne mugamba kati akasolya wootanzimbira wootaakola ki oyagala mutuumira waggwe empa buwi kasitalibanga linnya lya Baalugave tyo naŋŋamba mutuumye Nalweyiso yasooka kuŋŋamba nja kubuuza muzeeyi wange erinnya ly'anaapa lye nnaamuwa mpulira ne nninda nga siraba ne nninda ekyomukisa omulungi n'omwana teyakaaba nti akaabira linnya nali mutuumye erya Grace era erinnya lye namuyita Grace byonna ne ku Bugeme kuliko Grace nga tekuli ddala kati awo nembeera nga nkuba kati bwe nakuba essimu eyo yennyini wali mwayogera n'ajjako essimu then noddangamu ogikubengako essimu eyo yalina ya chairman Mulamba chairman w'ekyalo kwali ontyo kakati chairman naŋŋamba munnange yali yamanya mbu yamanyira Mukamoli muganze njagala linnya ko ye nja mukuwa nze jjukira kati nange namubulookinga naye yali yambulookinga oba yagula simu mpya kuba nze sigimanyi kati awo nali ndi awo ng'akubeera ya chairman ya mulala yakwata ndala naye ogenda okuddamu ezikubako ezo essimu nga bazibulookinze gyakubirako gya blockinga ontyo kakati ne baŋŋamba omwana taata teyatuwa linnya taata teyatuwa linnya taata akadde tumujjukiza bwakubira amasimu mutuume Nalweyiso konze neeyanziza ati ne mugamba omwana nno mulwadde nze sijja kukuyamba bwegenda n'abasajja bo abakuteeka mu kamera bakuwase ng'agamba nze nkuwase nejjowero ekyo tetujja kikola bakuwase ekyo tukiganye ekirala ebyo bye wayagala okwerabisa nze kasita nkuyambye ne nkuwa erinnya oba afa oba tafa tebinkwatako okyalina ky'ommanja ekirala nga omwana mulwadde ng'omwana kituufu mulwadde awo ne nkubirako ono anka omulala n'anyamba n'ansindikirayo emitwalo 4 nenzijjanjaba omwana oyo nti nenga asinga anaatuukibwako ekizibu ekisinga ku ekyo anannyamba oyo nti nedda tagenda kunnyamba kuba neew'okumujja akasana tekawezaawo ate mufaako temujjaako tojjaako seetula buseetuzi katebe nga bwenkoze gojja otuule wano tukole tusandabule emboozi awo kakyaliwo akasana kyekyo tuteredde ontyo ati nensalawo neŋŋamba naye lwaki sigamba Uncle Vicky era nga ye bw'alina omukutu omunene according ne bwentuuse ne wendabise ne bafunayo omuntu ng'asobola okundabirira n'abaana bange noga kosooka oddukire wa Uncle Vicky omunnyonnyolemu nti taata w'abaana
bino bwe biti bye yaddamu naye erinnya twalifuna kati mu bufunze n'abeera nga ye takyandiko mweta mwayawukana nga baabigo kati saa zino omweddira gumu gwe ne taata w'omwana kituufu nokakuddukire ewange tukole tutya anzirukire ewuwe ensonga ezo nzikunnyonnyolemu kati mu budde bwonna omwana asobola okundwalako nga sirina gye nnyinza kuddukira nga sirina nnyamba sirina mulimo sinnaddamu kukola kuba oyo bebi ne bwe musitula olukindo fayini kati terunnuma naye bwe musitulira wano ku booda nga lunnuma kati olukindo lukyakulumamu nnyo ng'ositudde wano omwana kati omusajja singa ajja najja essaawa zino era abajja kulindamu bagamba ab'enkindo bamala kuweza myezi 6 wakatambuzaako emeka 3 musajja aba alina okugumamu emyezi 3 naye omusajja ali gentleman agumiikiriza yes agumiikiriza so n'ogamba kati anzirukireko ewa Uncle Vicky tewali kyenkola nga sikwebuuzizzaako konze sina magezi kuddamu kutomera kati nze ngenda okebera emitima gy'abakoddomi siya osuubira nze okebera emitima gy'abaabo batabani ba Falaawo kuno ku apu y'okusobola okuggirako omuntu omutuufu kusobola okugyako omusajja ng'ali siriyasi yeegomba dda naye okufuna ku mukisa ogufuna omuntu omutuukirivu nga ggwe mu ngeri yo ate oli mukazi mukozi kati era tuli twayogera nzijukira ne tugamba nti Nalongo ebyokuzaala osooka ogire ng'olinnyeemu byonna linnyiddemu ddala ajja gyendi abeereredde okuba nga tukyalinnyeemu nsooke tukuze Grace munyumirwe bulamu nga mukuza Grace nga bwe tukola n'okukola kati ekyo jja kikola otya n'okuza ku baana bano abalala abato basobole okusoma kuba tebasoma kinnuma nnyo abaana abalongo okuba myaka 6 myaka 4 kizza waswa abalongo kato nga tebasoma kale kinnuma naye sirina kyakukola ogenda kusooka kudduka ku famire nja kuteekamu akaweta k5 ngetaata bakayita akaweta ak'omu mukono kiti tusooke kiggwe kati ako nze nsaba osooka okateekemu nga tonnaba nga n'abasajja tebannatandika kukubira masimu walaba otya njakukateekamu mbadde sinnakateekamu kuba layiti naawo mbadde sirina musajja yenna kati sooka weekuume sooka weekuume kati tuno mpika bulungi ebya siriyasi tunoonye ebya siriyasi tunoonye Uncle Vicky ensonga lwaki nkuguddeko nga mbuuza nabubuuza woobeera nga simanyiiwo nze makindi esibula ne bw'ombuulizaawo emakindi esibula kuba sikubye na simu yo ekyo kyenkwewuunyizaako nga ate ogirina kati tunoonye bakoddomi bange batabani ba Falaawo twagala myaka emeka ye meka kwemeka kati nze ndi wa 32 njagala kudda waggulu toyagala myaka 28 3 kudda wansi 32 kudda waggulu mpaka nga kwemeka n'owensanvu ajje abali 5 mwana sirina buzibu bakuza ebirowoozo ono yali wa myaka emeka taata woono yali oba agenze mwana 9 oba 5 simanyi ye yali takuza ebirowoozo gambye baba bakuza ebirowoozo simanyi nanti buli muntu ajja nga lulwe ate kati obuzibu abasajja bwe balina era obuzibu bwemmanyi mu pulogulaamu z'abanoonya buli ajja ayagala kusooka ndozo ekyo sijja kukikola abalala mbujanguke ewange onkyalireko babikola ku baana abo abanoonya era nga bwe nzize ewa Uncle Vicky naye mba njagala ajja ewa Uncle Vicky mutabani wa Falaawo yeesitule Uncle Vicky yafuuka part of family basooke bajje mbabuuze n'alisoose basa bakyapa naye buzibu nange kennyini bwe mba musajja sisooka kigaba nange kati musajja munange nja mulekerayo ka gaapu tabeera nga naasobola osomesa abaana bange
nga asobola okulabirira family ye bw'aba ayinako abaana osobola obbalabirira sikirinaamu buzibu wadde ng'akutwala mu maka sikirinaamu buzibu wadde tetunoonya gwe tuleeta mu maka tunoonya atutwala tetwagala ajja mu maka tunoonya atutwala kibyaddiremu bulungi tetunoonya ajja mu maka twagala atutwala mu maka omusajja singa aba wiringi otuwasa kuba wajja mu maka ewuwo gwoba omuwasizza ate gwe toyagala kuwasa bw'oyagala bakuwase so kale bw'obanga gy'oli ennamba y'essimu kuba direct ku yange 0759 koze emirimu mu nsi muno ompadde guno mwannyinaze siyinza butagukuba kuba famire yonna yanneegaana ompadde guno mwannyinaze saba obuko kuba ku 075 07 kanjisome mu luzungu mwannyinaze yasomako 0759 618985 come to my inbox nga you're very serious don't joke with me ndi muko omukambwemu mbategeeza those who want to test before taking my sister please don't inbox me don't call me bwoba manyi ogenda kusooka kusaba bya mukono kigambo soogedde kinene kyekyo mpaba mukoyenze mumumiikirize so kale kakati abantu bansaba updates ku Naalongo twabasuubiza nti myezi 3 ennyumba egenda kuba ewedde nga tetuddamu kusasula renti eno gyasula twafunamuko okusoomoozebwa bwe twabasaba video gye twasembayo okukola nti twagala amadirisa n'enzigi tuggale ennyumba eyo ebisigadde mu bitulekere bannange kinkwasa ensonyi bwe tuba twazzemu pulogulaamu y'abako naye ka tukigattewo lumu tunoonya ate tuggala saba muko tetwagala kutandikiza wano tetwagala kulaga nnyo tuli babizibu naye jangu ng'okimanyi tuli babizibu oba nkubye nnyo tetubabuulidde ane tokyali wa bizibu omulirandiredi oba wa bizibu toli wa bizibu kakati twetaaga emitwalo kati njogera sente zennyini ze neetaaga emitwalo 58 zokka ennyumba ya Naalongo eggwe I repeat it neetaaga emitwalo 58 eza Uganda ku namba y'essimu eya 0759 618985 ne 0787 621093 oba 0752 47 97 98 neetaaga emitwalo 58 tumalirize ennyumba ya Naalongo tugimukwase mu butongole mukama mulungi twasobodde okusasulayo omwezi gw'ennyumba omulala gumu gwokka kuba ennyumba gyasulamu asiya sente nnyingi nnyo nti sente ezo zibadde zisobola okumaliriza ennyumba ya Naalongo agende mu nju ye guno gwe mwezi gwokka gwe tusaba tukome okusasula renti nebaza omukyala omumanyi erinnya lye mamyani Mami Rashida nebaza omukyala gwe bayita Mami Rashida yatugana erinnya ly'okulyogera twebaza omukyala oyo kale mami tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala tojjanga okwo nebwokomaawo abantu mwenna abali eyo abandaba mwebale nnyo byonna bye muntaddeko omukono gwammwe nti temujjanga okwo mukama abaddizeewo tunoonya emitwalo 58 egisigaddeyo gyokka kasa munyamba ne munfunira sente ezo tuzisonde mbunambiro ayina 10 ayina 2 ayina 5 n'ayina ezaawamu nze kasitompa ezo mugenda kumpamu Justin wiki ng'emu n'ennaku 3 ennyumba tugenda kuba tugimaliriza officially mugenda kwewuunya project eno engeri gye tugitambuzaamu okuva gye yava ate okutuuka we tugenda okugibaaniveiringira officially nammwe mwebuuze
mwewuunye mpozi sente zesijja kusaba ezo zojja kuyiyanga mukazi sente eziri kusengula nko sina jenja zijja kabaate kagudde ezo sijja zisaba kati ezo bajja kutuyamba sente ezinakusengula okujjawa ezikutwale uwo tuyimirire nja kusaba tuyimirire mbeko kyentegeeza abantu bano awo batulaba bulungi tali musana kale tuzimbye okuva lwe twasanga Naalongo ono mu nyumba n'embeera gye yali abeeramu n'abaana be Naalongo ne tukola ekisoboka nga tuli wamu nammwe era nga tukwataganidde wamu nammwe twamugjayo ne tumufunira ewalala bulijjo abambuuza updates kekadde mumanye ekituufu ekigenda mu maaso bwe tumugjayo okubawa story entuufu ne tumupangisiriza mu bitundu by'e Kawempe mu Kampala okuva eside ze Nakawuka Naalongo bulijjo abadde tamanyi nti waliwo ekigenda mu maaso mu kifo gye twamujja nali namu blockinga ku YouTube channel yange obutasobola kulaba ebyo byembalaga naddala mutamuzizo okuba nti mbasaba obuyambi obwokubaako kimuteerawo n'abaana be so namu blockinga nga tasobola kulaba mirimo gyenkola ku channel yange Naalongo mpaka n'olunaku olwaleero wazze ku office lwe mutegeezezza nti ettaka gye twamujja mu nnyumba ye twamuzimbirako ennyumba abadde takimanyi era officially nali nalinda nti muwe surprise nga tumujja buzi wali kumuvuga nga tumutwala direct mu nnyumba ye ng'ewedde naye bwampadde naye surprise okunoonya najja ku office yange nga simulagangawo nange neŋŋamba mu surprise kamuwemu surprise okumutegeeza officially twakuzimbira ennyumba yo yaggwa ennyumba si kintu kitono ebulako emitwalo gya sente 58 gyokka just mitwalo 58 ne bazimpa olwaleero mu nnaku 3 oba mu wiiki emu oyingira ennyumba yo ng'ewedde buli ekyetaagisa okuba nga kiteredde osobola okunneebaliza abantu abo era obaŋŋambire mu busobozi bwo kye bakukoledde kyonna beebaze mu busobozi bwo bw'osobola mwebale nnyo bamaama ne bataata mwebale okunzaala nzaani Naalongo waabwe essanyu ly'empulira lyamwoki wagonja bamaama ne bataata kuba kati essaawa zino masanyu meereere nammwe mugalaba mwebale okunnaazaako amaziga bamaama ne bataata ne mumpangisiriza ennyumba wembeera ne munzijja eri mu ttundubaale bamaama ne bataata era mundaba we munfaananyizza we wano wentuuse nzaani Mukama ab'ekika kyange gwe baagoba ne mulabika nga musobola okunzaala ne munteeka mu mikono gyammwe mwebale nnyo bamaama mwebale nnyo bataata temujjangu okwo okulaba nga munzimbidde ennyumba gye sitannaba kulabako neeyanziza nnyo bamaama ne bataata neeyanzeege temujjangu okwo Mukama ono yaba asinga obbaddizaawo byonna bye musinga okwagala mukwaseeko emikono ebiri tokaaba amasanyu meereere tokaaba tovaawo nange nfukamire neebaza ndoza ku lulwo guno mulundi gwakubiri nga nfukamira in fact sikumanyi tomanyi naye nze neebaza tuli mukasana ojja kwesikamu sayidi zaawali ojja ku nze nfukamidde nga neebaza abantu mwenna abantrustinga nga Vicky ne mutuweereza ssente ne mumpeereza emmere ne mumpeereza engoye ne mumpeereza obusobozi bwonna bwe musobodde oba bwe mwasobola ne tuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bw'omukyalo ono neebaza Katonda olw'obwesigwa bwe mwanteekamu era ne mwebaza olw'obusobozi bwe yabawa
okunkwatizaako ne tubaako kye tukyusakyusa mu bulamu bwa Nnaalongo. Bingi byatamanyi butya bwe bituuseewo, byatamanyi butya bwe bikyusekyuse mu bulamu bwe, bati mpaka n'olunaku olwaleero nga nange kennyini sisobola kumunnyonnyola nti twasobola okusasula polotiyo nga bagibanja ne tugimalayo ekiwandiiko kyo katusuubire okirina. Twasobola okuzimba ku njuyo ku ttaka lyo, twasobola okusimbirako omuddo, twasobola olekako space w'osobola okulimirako, twasobola okulongoosereza. Era nga mu kaseera kano bamaama bataata nsaba munnyambe mumpeeyo emitwalo 58 egisigaddeyo gyokka. Kasita munyamba ne mumpe emitwalo 58 ne bwe muzibala siina buzibu. Nnaalongo wiiki emu aba avudde mu muzigo gye twamuteeka. Emyezi 3 gye nabasaba gigenze okuggwako ng'ekyamazima ennyumba ewedde nga bamaze ogisereka bagitadde mu flowansi, bamaze okugiteekamu siiringi. Kyewuunyisa nno n'ennyumba gye twapangisa temuli siiringi, kyokka ate ennyumba ye eri mu siiringi. Ennyumba ye eri mu siiringi munnange tofaayo. Mukama bw'atyo bw'agera ebintu bye. Kati abafamire bajja tandika okunjagala nga tekikyasoboka. Kisoboke bangobesa majambiya bulaza wuyanjulira. Bulaza jangu ne bwe tuyimirira. Wuyanjulira. Ntokaaba. Bangobesa majambiya. Tokaaba. Obulamu bagobesa majambiya naye obulamu bulina we butuuse. Ojja kuddako sayidi za wano. Mukama wange oli otya? Amannya gonja kakwatira. Tujja kuddako wano. Tetuli mu kasana? Okay, tusembereko ko wano. Amannya go? Dubya Steven. Ani? Dubya Steven. Steven. Gwe musika. Ono gwe yali ayogerako. Ono omuddako gwakumeka? Muddako gwakuna. Gwakuna? Nsaba weebaze ku bantu. Akantu kano kankakuteeke wano. Weebaze ku bantu olw'okulabirira muganda wammwe. Twebaza ku bantu abalabiridde sisita wange. Ennaku gye yabadde alimu ndi musanyufu nti agivuddemu. Amaziga gaakaabye gamala. Ababadde baseka be bagenda okuswala. Ababadde bamukudaalira be bagenda okukudaalira bo bennyini. Abadde bamufuumuulira enfuufu be bagenda okufuumuulira ye nga musanyufu. Tweyanzizza abayambye sisita wange. Mukama abawe emikisa. Mwali mwabulira wanga famire, lwaki munnammwe mwamusuula mwamuleka? Nze mbadde mbeerayo nga nnyina wendi naye nga siina busobozi bwonna busobola mmotaasa. Okutuusa Katonda bwansobozeseza ne mugamba njija kati. Omulabeko. Ono gwe watunyumizaako yakola atya? Brother wange omusika gwenjogeraganya naye yekka. Yono gwe watugamba yekka gw'okwatagana naye mu kika. Abawala tukola gwa kunyumya gokka nti gundi afudde kyokka kye baagala. Naye nga nabo mwebalira nabo maama yabagoba. Bo bali ne babba baabwe kati nze atalina musajja nze nkafiiramu. Naye nga maama yagamba mutubuuze amalalo ga kitaffe gatulage nnyaffe. Noono omusika babimugamba. Nawe babigamba. Maama Mukama akyamuwadde obulamu gyali. Era bagamba n'ogamba mbona omusika. Mbuti si yandisaanye okuba omusika ate nga babumuwa muto n'ebifundiika byonna birina ensi yonna ekimanyi. Mbu kati bakyuse omusika ate ekitakyasoboka. Kati omwana agamba baaba neetaaga okufuna omulimu mu Kampala n'enkola naye nti abayinza otwala ebintu byange. Maama alemedde ekipapula taata kye yatuwa nga bakiwandiiseeko byonna ate nga maama akirina. Nemugamba jangu oba osobola okwonabako ng'olina transport osobola. Nemugamba olinayo ku matooke oleetereko bakama bange. Naŋŋamba mwannyina ze sirina naye nnyinayo ebijanjalo bye nnalimba ngenda kunogayo mbaleetere era byebyo byaleese. Tweyanziza era tusiimye. Kale katusabe Mukama akkirize. Naye nga mbasaba munnyamba alinayo ne ku mulimu bulaza wange gwasobola okukola taboola.
katusabe katusooke tugguse embeera eriwo then n'ebirala Mukama atuyambe bisobole okujja mu maaso awo mpola mpola. Brother tujja kulaba enteekateeka Mukama zaana atusobozesa. Manyi yali waggulu wakyo kirungi nkulabye oli musomi wa Bayibuli kitegeeza nti okkiririza mu Katonda wo era omanyi nabiki Katonda byasobola okukola nebyatasobola kukola. Naye kaakati kale kammalirize naye wano kati nze mbuuza sister wangi kati ate okaabye mu interview yaffe yabadde essanyu badde nnungi nzijjukidde bwe bangobesa amajambi yange ate mpulira essanyu kati ngamba Mukama banaalaba batya abalabe bange mu famire nga nfunye wembeera banaakiwulira batya ekyo nga balabanga era kyekyo bulaza kyagenda nti abadde bamufuumuulira enfuufu kubanze bagamba ne bwenfa nga tebanzizanga yeewaka kati ne ŋŋaaka nguleka poloti kange bwe ndifa banziike ng'omwo kati ate era oyongeddeko abakyokka ate tunoonya musajja ate abasajja baagala nnyo okulaba nsirise taata osirise maama awo kyebaagala ekyomusajja kyo kyagala olaba omusajja akusesanga okaaba kale tweyanziza tusiimye nja kubawa updates ne munyambe mumpe emitwalo 58 gyokka bwe giti malirize ennyumba ya Naalongo kyokka mwe munyambe mumpe emitwalo 58 enamba ngenda ziteekako awo ebisigadde Mukama Katonda waffe yagenda okutuwa empeera mu byonna nze naawe noono n'oyo n'oli bye tukoze tusinkane mu updates eziddako ndooza mukaleero munzikirize tukome wano ate baby agenda muyonse sikyo agala era omwana agende bakayanire ebbeere n'omusajja omupya Gulesi wange oyagala akayanire ebbeere daddy ne new daddy please come but don't make sure that kyogera batya mu luzungu toyonka ako chavite akatuwa best feeding baba that new daddy please don't milk to come on